Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malamusiza banafu mwina abali wa Salamu TV mbudde buno mujje bali jonna gye mukoze mali kuyita mu weekend abadde mikolo mukutokulisaayo nnyo nyini ddala amanya nze Habisa Makula mu budde buno program yo ya House of Zakand of Uganda ebyo kutuuseeko program eno mutuyita okunnyonnyola n'okulaga nti zaka kigambo kikulu nnyo kyolina okubeera ng'ossaamu amaanyi okusaddaaka kigambo kikulu nnyo n'okuwaayo awqaafu. Olwatu tuli bamukisa tukyaziza mukadde waffe General Manager owa House of Zakand of Uganda Haji Muhammad Nyanzi okubeera nga ate atubula biki byafumbye biki byakoze mu bbanga lino lyonna sebo Haji tukwaniriza kosawoze ku balaba Salamu TV. Abatula abanafu mwenna abatuuliriza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwebaza omulimu gwokola okuba nti empaji eno eyokusatu ogimanaginze nebyange eriko wetambudde. Allah kusasula mu birungi byerere. Alhamdulillah rabbil alamin. Kabanga kaise olina kaweefube mwatandikawo ne banno wa emergency food relief oluvannyuma lw'ekyeya n'enjala ebadde eruma abantu mu bitundu ebyenjawulo mwajja ne kaweefube okulaba nti mukuŋŋaanya ebyokulya biyamba abantu. Kaweefube yatandika ddi? Kaweefube ono weebale nnyo bwana Semakula. Era bannaffe bannayuganda bwe mwategeera nti eggwanga lyaffe lyagwamu ekyeya era ekyeya ekyo nekiba nti abantu baffe kyabayisa bubi ne baba nga tebalina kyakuzza eri mumwa. Nolwekyo House of Zakand bbanga lya myezi ng'esatu emabega yatuula nesalawo neega nti tusobodde tutya okuyamba bannaffe abali mu biseera bino ebizibu. Nolwekyo House of Zakand bwe yamala okukkaanya negamba nti tukolewo enkola ey'okukunga abantu okusobola okukuŋŋaanya emmere gye tusobola okutwalira ku bannaffe abo abali mu biseera ebizibu. Era alhamdulillah twala omukisa guno okwebaza bannaffe abajjumbira omulango ogwo ne baba nga bwe bategeera obuzibu obwali bugudde mu ggwanga basobola okuba nti bakwatagana naffe ne tusobola okuba tukuŋŋaanya emmere naddala nga okutwalira awamu twakuŋŋaanya obuwunga omuceere ne tusobola okuba nti tusobola okubigabira bannaffe abo. Era kantwala omukisa guno okwebaza bannaffe kinoomu naddala general public abaali abasaale musobola okuba nti beekumaakuma ne basobola okuleeta emmere eyo abamu bagireetanga ku ofiisi zaffe wali ku House of Zakand ate abalala ne bagitwala ku sitowa zaffe ezimu ezaali Kololo. Era kantwala omukisa guno okwebaza bannaffe ab'omuzikiti gwa Masjid Jami ya Kololo abatuwa esitowa ne baba nga twasobola okuba nti tukuŋŋaanyizaayo emmere yaffe eyo. Twebaza nnyo era twebaliza ddala. Ate era ne twebaza ne bannaffe emizikiti egy'enjawulo twagenda nga ewandege ya mosque ne tuba nti twatuukayo ne tukuba omulango ogwo era bannaffe ne baba nga balina obuyambi bwe baatuwa. Ne twebaza nnyo African Muslim wandege ya African Muslim community yasobola nabo okukumaakuma ne Sheikh Kyazza tumwebaza nnyo olw'enteekateeka ennungi eyo. Se weebale nnyo era tusaba Munyazi Mungu akusasule bulungi. Era bwe twava ne tugendako ne ku Masjid Tawhid mu Kisenyi tusobola okuba twakwatagana ne administration yayo era omulanga abantu tugwakubira ne basobola okudduukirira abo ne babaako kye batuwaayo. Olwekyo tubeebaza era tusaba Munyazi Mungu abasasule mu bulungi. Amin. Era bwe tugenda nti omulanga guno twagukuba ne tuba twatuukirira abantu kinoomu era bangi bajjumbira ne batutuukako ne baba nga baleeta emmere ne tuba nga twagiteeka mu sitowa zaffe. Era kantwala omukisa guno okwebaza bannaffe aba Uganda Manufacturers Association kibiina ekyo ekigatta bannamakolero mu ggwanga twabatuukirira ne tutuukirira tulaba omukulu Haji Nkuutu yatuyamba nnyo n'atuwa ne officers okusobola okuba tusobola okutuuka mu makampuni ag'enjawulo. Era mu kiseera kyekimu katwebaze ne ekitongole ekiyitibwa Muslim Development Agency ky'abavubuka bannaffe abo nabo twakwatagana nabo bulungi tusobola okuba nti twekumaakuma tusobola okuba tunoonya emmere eyo tusobola okugifuna. Era amakampuni mangiko agaatuyamba nga Reham International Kawempe yatuweereza obuwunga Bakeresha Grain Millers ng'agenda Namave netugenda ku Luka Plastics Kawempe netugenda mu Nippon Parts abo bannaffe ne batuyamba nnyo. Netugendako ne mu Tuke Restaurant nabo ne baba basaale mu kutuyamba. Raza Foods ng'alaga Saidi ng'ovudde Matuggeeyo bannaffe bakola biscuits abo nabo bakola bulungi nnyo. Netugendako Uganda Chick bannaffe abatunzi b'enkoko tubeebaza nnyo olw'obuyambi bw'omwatuwa. Then twebaza nnyo ne Maganjo Grain Millers Kawempe nayo yatukola omulimu gwali mulungi nnyo batudduukirira. Twebaza ne bannaffe aba Muslim Parliamentary Caucus
abasiraamu bannaffe abali mu parliament nabo batukwatirako nnyo twebaza nnyo netwebaza nerweza clays eri ku lw'entebe nabo bakola omulimu mulungi tulina ne kampuni eyitibwa the Tamales era nayo esangibwa wano nga ku Arua Park erina ne head office ku lw'entebe nayo twebaza nnyo obuyambi bwemwatuwa Uhuru restaurant nabo bakola omulimu mulungi nnyo Peacock Paints abo nabo ne batuyambira ddala bulungi twebaza nnyo ne mukama waabwe Hajji Kaddu nti byonna byonna byokoze Mungu akusasule mu bulungi bwereere tulina Dean Establishment abo nabo bannaffe twabatuukira nabo ne batuyamba then netubawo ne Legal Fraternity bannaffe bajudges ne ba lawyers nabo bavangayo kinoomu ne babaako obuyambi bwe baatuwa tuli basiimu nnyo olw'enkolagana ennungi gye twateekawo nammwe era tusuubira nti inshallah ejja kugenda mu maaso n'okunywera twebaza ne insurance regulatory authority ya Uganda eyo nayo nabo batuyambako ganoola nti ebitongole byavaayo byonna okudduukirira mu kaseera akazibwawo mu kaseera akazibwa ekyo naffe ne kituwa amaanyi kuba bw'okuba omulanga n'otufuna adduukirira nti kyendiko abantu bakyagadde naye bwe twafuna bannaffe abo ne batukwatirako naffe ne kituwa amaanyi then ngera bwe twogedde emizikiti twagituukako Masjid Jamia nabo batuyamba nnyo ne bammembers aba Masjid Jamia era baavangayo mu kinoomu kyaleeta ne tubeebaza nnyo then abeewandegeya nabo baleeta kinoomu nabo ne batuwa ne Masjid Tawhid then post ne Bilal Islamic Institute Kachiri tubeebaza olw'omulimu gwe mwakola then nga jjeeko ekyo netuba nti general public abantu bulungi yajjanga kinoomu olinaga nti ndeeseyo akasawo kamu omulala ndeeseyo kilo 10 bwetyo netugenda nga tukola ki nga mukwataganya mpola alhamdulillah tusobole okuba nti ensonga eyo tugikola ki tugitambuza then ng'ogyeko ekyo twebaza ne bannaffe aba media mukutujja byamawulire kuba kati nga bwolaba Salaamu TV tuliko mukola nyira mukyagukola alhamdulillah NBS bannaffe ono basaale mu kukola emirimu egyo kwega basobodde okutuusa ensonga mu bantu basobole okuba nti bagitegeera ngekyo tuli basuumu nnyo eri media fraternity then noyongerako ne radio zaffe ne radio nazo zikoze omulimu okunga abantu n'okubategeeza ki kye tuliko nga bwolaba radio Pal tulina radio Voice of Africa tulina Kaboozi netuba ne Simba radio ne Birali TV Birali radio bona nabo banga bakoze omulimu okutuusa message mu bantu abantu bategeere buzibu ki obuliwo ate tutambudde tutya nabo tuli basiimu nnyo nga House of Zaka then in addition twebaza namwe mwenna abasobodde okuba nti mu following ebitukola kubalira abantu badde bakubuuza kiwayi kintu kituuseewa Sheikh Haji omulimu gwebale nnyo kubanga nammwe abaavaayo kubeera nti mulaze ekyokukola obwetaavu buyinza oba bwaliwo ne bameka abaavaayo okubeera nti bakunga abantu ebiseera bisinga amesa amangi nga kasita yabaako omuntu agalagirira kati the House of Zaka okuvaayo nebeera nkoza omulimu guno yakola kinene nnyo ebitundu kiri ebyaganyulwa mu nteekateeka eno mu nteekateeka eno alhamdulillah Friday eri eyaggwa ng'ennaku z'omwezi 24 mwezi ogwokusatu twalina ttiimu zaali 3 ttiimu eyasooka yagenda Rakai eyo nga yagenda ku disitulikiti ya Rakai okusobola okugaba ebintu ebyo House of Zaka yaliko abantu bangi aba House of Zaka then ne bannaffe abamuzimu development agency betwogeddeko abo era bannaffe nolaba Salaamu TV nga bwolaba ebifaananyi bigenda nga bikulagawa bannaffe Haji Nyanzi ne banne gye baayita nga bagenda bagaba ebintu nga bwolabaawo ku lutimbe lwaffe era ne tuba nti twebaza nnyo bannaffe abatusiyamba abatu receiving eri naddala okusookera ddala RDCs mu bitundu ebyenjawulo gye twali yali nsonga nkulu nnyo then twebaza ne bannaffe abatuwa security aba police internal security organizations abo nona twakwakagana nabo ate netwebaza ne bannaffe aba LCs zonna ku mitendera gyonna nabo bakola omulimu mulungi nnyo okusobola okuba nti ensonga eyo etuuka then netusaako ne bannaffe abakulu b'amaddiini mu bitundu ebyo gye twalaga kuba bwe twagenda mu bitundu ebyo twagaba emmere buli muntu yenna n'afuna kubanga teyali focused ku bajjama bokka yali focused nti yali y'abasiraamu obula yali y'abantu bonna bantu ba Mungu bonna enjala beeruma teyawulanga eruma era teyawula era nga bwolaba bannaffe abasiraamu baafuna abenzikiriza y'abakristaayo baafuna abakatoliki baafuna n'abenzikiriza endala nga ekinoonyezebwa nti abantu bonna enjala yabakubatireko wamu ate kwegana kiba nti kyatusanyusa nnyo era testimony bangi nnyo nga bawulira abareverand abamu nawe baawa obujulizi okukakasa nti ensonga yali etambula bulungi olwekyo ne kiba nekyatuyamba nnyo naye tugaye twali Rakai eyo ttiimu yakusobola okuba nti
twatuuka emuddwaniro tutuuka n'erwamaggwa iyo nene nsobola okuba ntwatuka mu bitundu ebyenjawulo era ku lunaku lwe lumu twasobola okuba nti ttiimu endala twagiweereza negenda Kamuli district Kamuli district eyo twatuukira ku muzikiti baguyita Bukutu Mosque omuzikiti ogwo ne guba nti gwe gwasobola okulaba nti gwamobilizinga abantu ab'enjawulo osobola okuba nti bafuna ebintu ebyo era twebaza nnyo ba RDC abaaliwo mu biseera ebyo ne ba LC bonna bonna okusobola okuba nti omulimu gutambula then ate era bwe twaveeyo ne tugenda mu Luka district twalina omuzikiti baali baguyita Kyanvuma Town Mosque awo mwakuŋŋaanira Luka district Kamuli district ate no Luka zonna zasalibwa ndowooza kuyiganga district kuba n'enjala yali y'amaanyi nnyo naye nti abo n'abantu abo basobola okukola ki okuyambibwa iyo twagabayo ttaani ezawera ettaano ez'obuwunga waffe twasobola okuteeka mu busawo bwaffe obulungi obwa house of zaka omuntu bw'aba alaba akalabira ddala house of zaka yereese kalungi kawunga kalungi nnyo alhamdulillah ne contacts nga kweziri bw'aba alina kyabuuza akona okuba bukubi then bwe twavaawo ate era ne tugenda e Palisa district ettiimu eyagenda e Palisa nze nagikulira netubanga twasobola okugenda ku muzikiti oguyitibwa Masjidi Habib e Kasodo sinze Masjidi Habib muzikiti guli Palisa ogenda otuuka e Tirinyi Wembale noyingira munda miles nga 3 nosobola okubatuukako abasiraamu twabasanga bangi n'abatali basiraamu banafa b'enzikiriza endala nga batulinze kiba nti kyali kintu kirungi nnyo n'olwekyo ne tuba nti neyo ne twasobola okugabayo ogindi obuwunga obwasobola okuba nti abantu babufunye n'olwekyo omulimu ogwo ne guba nti gwatuzzaamu amaanyi nti twasobola okukuŋŋaanya emmere eyo ne tusobola ate n'ogigabira bannannyiniyo bona yali nsonga nkulu nnyo okugituusa atulaba ayinza okwebuuza nti kubanga bagita house of zaka of Uganda mwali mugaba zaka mwali mugaba saddaaka kibuuzo kirungi ngera bwolaba house of zaka ekola emirimu mingi tugyeko okukuŋŋaanya zaka naye ate ne saddaaka tugikuŋŋaanya era mu mulimu guno twali tuli ku saddaaka nga mugaba saddaaka era abantu bakubiriza bw'oba olina saddaaka yonna gy'olina tuleetera ogituwe ffe tubenga tugikuŋŋaanya tusobole okuba nti tuli bagaziko okufunulira abantu obwetaavu bwabwe olwekyo yali layini ya saddaaka naye nga omulimu omukulu gwa zaka naye nga eno yagabibwa eziwa saddaaka mwatuuka ku ground muku enjala ebaddeyo mu bantu efaananira kitegeeza nti mwayongera okufuna ekiri ground ekiyinza okulaga obwetaavu oba n'amaanyi house of zagenda okuteekamu kiki mwasangayo twasangayo ngera obwetaavu bukyali bw'amaanyi kuba abantu ng'enjala ekyabalumira ddala ekyali y'amaanyi nnyo ate ngera bwolaba nti twatuukako mu bitundu bitono twogedde ebitundu nga bina naye bwogenda okutunulira ku bwetaavu bwa Uganda buntu bugazi n'olwekyo omulimu gukyali mugazi n'olwekyo bw'obanga gw'olinayo ku saddaaka gy'olina oluwaddemba okugituleetera naye banga ekyakola kitugirisiivinga tunamusobola okufuna ate we tugitwala tusobole okuba nti ekola ki kuba kinjagadde kumanya nti kubanga bw'omu bwamusangayo kitegeeza gundi yakomekkerezeddwa programu oba ekyagenda mu maaso newankubadde nti officially program twagiggalawo naye nga waliwo omulyango ogw'okuba nti abakyaleeta baleete nga tuteeka mu sitoowa zaffe bwe tunaba tukuŋŋaanyiza mpolampola ate nga then tusobola okutuuka ne mu bantu abakyalina obuzibu kuba obwetaavu bukyaliwo olwekyo omulimu ogwo ne guba nga gwatambula bwe gutyo ne tuba nti tusuubira nti bannaffe kyabayambako ate era ndozi tujja bakubiza enkuba bw'eneeba etandise okutonya nga bwetandise ate nabo batandika okulima kuberi yali kyakiseera kuyambako naye enkuba bw'eba emaze okutonya abantu batandika okulima emmere naddala emmere nga kasooli ng'oyo balime lumonde balime n'amatooke byonna naye emmere yanguwa egyo babasookerako tusobole okulaba nti enjala teddamu ate tukola ki kututawaanya kutuleetako obuzibu tulabye abantu abamu abagize bagaba ebibuyambi bwe butyo bafunamu kalubizibwa mu kaseera ko gaba kali kennyini bantu kulwanagana naki house of zakayo yakozesa procedure ki okulaba nga exercise yali ya mirembe nga teriimu kusikamugwana kulwanagana kuddukana kasawo okukola kutya mwakikola mutya kwegamba arrangement yaffe yasooka twasooka netubeera ne contact gye twali tugenda okutwala emmere abantu bayo ne tuba nga twabategeezaawo kumpi nga wiiki namba tetujja kujja n'olwekyo bacoordinators baffe nabo banga basobola okukola enteekateeka sobola okuba nti katubenga bwe kiba nga kuba twayita mu ddiini ez'enjawulo eziba z'abasiraamu nga tuga nti amatwale bagenda nga bayita buli mutwale ly'enjawulo etwale ly'egindi bano bajja okusobola etwale ly'egindi bwekiti then ate ntugenda kuli bannaffe abatali basiraamu tugambe nga
abakristaayo abo benyini abakulu ba church ne tubatuukirirako ffenna ffe mutunuulire okusinzira areas zammwe ani asaanidde bona bakola lisiti yaabwe bannaffe ng'abakristaayo n'abakatoliki bo bennyini era be bajjanga na lisiti ezo nekikyanguira nga baleeta omuntu yennyini oyo asaanidde ng'enkola eno house of zaka gyakola ogabira omuntu zaka oyo yennyini nyini imaamu gwaga nti ono yasaanidde yaweebwa yateeka okuweebwa olwekyo ne kiba nti kyatuyamba nnyo nti mu kiseera ekyo tetwafuna buzibu bwakuga nti abantu bajja kujja balwane kuba wajjanga olwedde omaze okumanya nti gundi ono ava kitundu bwe so singa kyali nti wagenda bugenzi n'osuula wali noga nti abaye lwali badde lutalo kale netuba nti enkola yatuyamba nnyo ate era nga yemu ku nkola etera otuyamba naddala nga tugaba zaka mu bitundu ebyenjawulo kuba ndooza ebiseera nga biri nagendako ekoboko okugaba zaka era bacoordinators baffe tubabuulira in advance tujja kujja okugabazako obwomwezi nga gumu okuva kati olwekyo ne basobola okukola mobilization yaaba abasaanidde si kyalo kyonna ne bagenda nga bakola mobilization ne batuuka ku bantu abaliteeka okukolaki abantu baba nga buli muntu ajja nga amanyi line gyajja so si gwabaga nti ogwobugwi n'otuuka nti aba endeesa ekintu lole eri awo buli muntu najja n'alwana okwewala ebintu ebyengeri ng'eyo ekiba kituwa omukisa nti emmere eyo etuukira ddala ku bantu be bateeka okukolaki okufuna emmere eyo nebanga esobola okuwamba ebagasa Salam TV kwoli program gyoliko House of the Candle of Uganda program yaffe eno tugamba nti yakubeera nga ejjuna gwe nange n'abalala abantu abali abeetaavu abali eyo bangi bakyaliyo obwetaavu bukyaliwo naye nga ekikulu kiri kimu wateekwa okuba nga waliwo eddoboozi liri House of the Candle of Uganda mukadde waffe Haji Nyanzi gyali nga general manager okubeera nga ensonga y'okuyamba bannayuganda etambula mu mitendera egy'enjawulo ogwa zaka ko n'ogwa sadaka ate nga yonna alhamdulillah gikyatambudde bulungi nnyo nga bwe tuze tubalaga era nga mumula ebifaananyi obwetaavu mu bantu mwebuli naye ate era House of Zaka ekuzeeko kyosobola okubeera nga etambula Haji mu kuŋŋaanya ebintu bino abannayuganda balina ebibuuzo ate trust yajja ekendeera mu bantu mwasobodde mutya okubeera nti trust okusinza ku lisiti y'abantu boolaze n'amakampani binene mwafunye mutya okulaba nti babakkiririzaamu okubawa ebintu bino mu bituuse eri abeetaavu ngera bwogambye okutukkiririzaamu kiva ku ngeri gye tuba tutambuzaamu emirimu gyaffe kuba tubadde mu nsiike kati guno omwaka gwa kutaano nga tukuŋŋaanya zaka ne saddaaka olwekyo okusinziira ku performance yaffe ey'emabega bagenze bategeera nga baga nti abasajja abo bakwasa ensonga bagituuka netubalaga nobalaga nti abo bobireese tukola kino na kino olwekyo eyo ensonga nnene nnyo okuba nti buli bakukwasa obuvunaanyizibwa olina okutuukiriza okutuukiriza then ate abantu kijja kubangwira era kakati tusuubira nti ate tujja kufuna omukisa nti ate bajja kweyongerako ku bantu abanaleeta olwokuba kasita batandise okulaba nti abantu tusobola okuderivalinga tutuukiriza kyetukola kyetusuubiza olwekyo ne tuba nti twagala buli bantu bonna buli bwokwasiza obuvunaanyizibwa abutuukirize kibe nti kituyamba House of Zaka ate ne ku mitendera egy'enjawulo kuba kati tusuubira nti House of Zaka ngera bwe mulaba tugenze tugulawo ne branches ez'enjawulo nga tusuubira nti branches ezo n'ez'enjawulo zijja kuba zikola emirimu gyegimu ngaffe kweno head office nga decentralization bali bakola ebyabwe eri eno kuripotinga naye nga enkola y'emu kyetukola eno nabuli kyetwagala bakole training eno gyemuli eno egenda ku byalo batuuseeko egendere ddala mu branches ezo ngera walaka tulina branch gye tulina ey'Mityana branch Mityana branch eyo ekola emirimu ng'egatta Mityana district negatta Mubende district negatta kwaka tugambe ne Gomba wonna wonna kati era tubadde n'emisomo mingi nnyo okubalaga enkola nga buteeka okutambuza emirimu ne ofiisi zaffe n'ekyo enkola eyo nga etambulira ddala then ate era nga bwemumanyi omwaka guli oguwedde twagulawo branch ey'e Hoima branch eyo in fact Mityana branch tusangibwa ku Finka building kutuuka Mityana wali Finka building ya Finka nafa office yaffe weri then Hoima twagendera netugulawo branch eyo nga branch eyo egatta Hoima negatta Kiryandongo Kibaale Masindi tusobola okukola nti emirimu egitambula era tutambulira ddala kinnawadda office zaffe zitangibwa ku bagita mosque roundabout okulinaana waliwo ekyuma kya Cotton General ekyuma kino ekyaledde ekyabayindi abakola ki abakuba pamba era awo bw'otuuka ku muzikiti awo House of Zaka ng'ogiraba olwekyo nga tusuubira nti emirimu egyo ejja kuba nga egitambuza bulungi ate inshallah Katonda anaaba tusaasidde tulina enteekateeka ti omwezi guno ogujja ogwokutaano Katonda anaaba tusaasidde tusuubira okugulawo branch yaffe ey'Ekibibi okutambala nga branch eyo twagala ebe nga ekwataganya emirimu gya
Butambala district ne part of Mpigi then ekwatagana ne bannaffe abagomba awo na district eyo nasobola okola nabo tubaweereza mu ngeri eyo olwekyo tusuubira era tubakubiriza bannaffe tunaba tuguddewo branch eyo mugiyune musobole okuba nti ebaweereza ate namwe musobole okuba nga muwazaka ate era muwe ne saddaaka ate muyingire n'okwebuuza na biki bye musobola okukola tusobola okuvaamu ssente tusobola okunyumizaawo emirimu ebyo inshallah obulamu bwe bunaaba bwe buli tulina enteekateeka titusuubira nti tujja kufuna kukwatagana ne bannaffe tusobole okugulawo branch nga Iganga branch then the Fort Portal branch kiri mu pipeline tujja kugenda mpolampola okusinziira ku busobozi bwe tulina tusobole okuba nti emirimu egitambula tuyanza tukyagenda maaso n'okubeera nga tubaweereza naye kasiko tumulimu katono nnyo tujja kudda tugamba tovaawo mulako bannaffe abatula ku Salaamu TV tukyagenda maaso ne programu yaffe eno House of the Kind of Uganda program ekutusibwako eraffe aba House of the Kind of Uganda wamu ne Salaamu TV mu studio nkujjukiza tuli mukadde waffe general manager wa House of the Kind of Uganda Haji Muhammad Nyanzi. Haji Nyanzi nga tuvuddeyo mu emergency for relief gye mwakola obulungi bagye twakola obulungi neberanga tugigusa biidhnillahi taala ate tudde ku mulamu omulala omulamu gwa zaka. Zaka emyaka tulimu gwakumeka gwakutaano katugenda mu gwa mukaaga nga tugitambuza oyitambula etya mu mwaka guno? Alhamdulillah zaka yange era bw'ogambye mulimu gutambulira ddala era tusuubira nti bannaffe essaawa etuuse abatannawa zaka yaabwe nabo basobola okukola ki okuwa zaka kubanga ekirungi kya zaka gwe wennyini gwe weeteerawo ddira onoowa zaka so togaabugaye nti yawa zaka nti onebanga mwezi lwe basiiba nti Ramadhan eryo yanaku lumu ne baga nti naye kino kya zaka gwe wennyini gwe weeteerawo olunaku lwonookola ki lwonoowa zakayo nolwekyo tusuubira nti buli muntu yenna weekubirize oyanjula oli Munyazi Mungu nti omwaka guno Munyazi Mungu nsobodde okuba ndi nfunye ensimbi bwe ziti nzijeko bwe ziti ntodde mukano kakati gwe weekolera zakati yaayo n'olwekyo buli muntu omala okukyekolereko ekyo then otandika okumanya nti emyezi 12 okuva lwotandise kalugamba olwandisa olwaleero n'otandika emyezi gyo12 okiwulidde Mungu agamba nti kola emyezi gyo12 okola emirimu gyo gyonna emyezi 12 egiggwako oteeka oyimirira otekinga stock webalemu naawe olabe myezi 12 giggwako kwe kuyitako omwaka ogwo nikuba kugamba sente nga ziyiseeko ki omwaka nga ozikozesa n'omanya nti ino watandika leero katugaye mu January okumalako emyezi 12 emyezi 12 n'oyimirira omwaka guba guyiseeko n'olwekyo bw'obanga omaze okukola n'otunuulira wayingiza sente mmeka ate ofusasaanyizaako mmeka n'olwekyo n'omala okumanya nti obanga omaze okujjako ensaasaanya zonna noba ng'olinako koofisi zaawo koofisi zaawo wekabanga kenkana ekigero ekitandikibwako okuwa zaka ke tuyita niswabu awo Mungu agamba nti bwobanga okafisizaawo tandika owe zaka mpolampola era kyetugamba nti niswabu eyo bweba mu sente nga za sente kumpi kateri milioni nga 1.7 ensimbi ezitandikirwako kuwa zaka bwebanga tennaba kutuuka niswabu ekigero ekitandikirwako okuwa zaka awo wa saddaaka yo saddaaka teriko na kigero kasita obeera nga olinamu kyolinamu ng'owaayo okusinziira ku busobozi bw'olina naye eno zaka ekigero nti olina kumala kutuuka ku kintu ki ekitandikirwako then tumanya nti bwobanga otandise katugaye milioni 1.7 z'ofisizaawo esobola okubeeraawo then oweemu zaka mitwalo no si mingi kubanga kati mwezi sente owamu emitwalo 3 mu 7 mwaka ngakadde akamu emitwalo 7 nojja emitwalo 3 mu 6 mu 7 mwaka omwaka mulamba Allah nga mulungi kubanga bwekibeera wano omuntu ng'alina ka bizinensi ka sente ngezo wekanga kujjako mitwalo ameka bano abaffe bannayuganda emusolo guno ogwamu gwa mitwalo 3 mu 6 ate omwaka mulamba tokiraba nti Katonda mwenkanya nnyo nagga nti ku buli siringi 10 ky'oba ofisiza mpaako 2 9.7 n'ekitundu zizo tulanga mwenkanya so senga yali akifudde n'agandi nze mpaako 9.7 kuba nze nkuwa obulamu bantu bandiga nti Katonda ayagala nnyo sente naye yatwalako akatono naga nti zino esigadde nolwekyo tubakubiriza nti bwobanga naawe osobodde okufisaawo akasente osobole okuwaayo sente ezo then obulungi bw'okuwa zaka buli eriggwe ate Mungu si yatwala sente webale nnyo baddu bono baganda mikwano gye abatali bulungi bebagenda okubeera nga baganyulwa ate n'obulungi bw'okuwa zaka nti olw'okuba budde eriggwe Mungu ayaze emaali yo bw'oba musuubuzi kikyoyagala mu bizinesi sikwaza kweyongera kweyongera sibaguli kyakubiri ate Mungu nakkumira emaali yo
ndoza byebintu ebikulu nnyo kubanga buli alina kalina ayagala kabeere nga akantu akente tayagala kamugweyo kagende tayagala babbi kagwamu nolwekyo obanga osobodde okubanga owazaka obulungi budde eri ggwe ate then kyekikuyunga ne ku bantu kuba ziri empagi endala osaala naye gwojekolera nosiiba ezo zizo naye zaka yekuyunga ku society abantu enkolagana yammwe eri etya ne banno era ne bamanyi nti omusajja oyo aba awazaka kumpi oba ne faamu bantu bagamba efaamu yaffe musiraamu ajja kutuwa zaka yaffe era naye abaagala okutema ente tebayinza zitema nte zaffe biba bifuuse part of society nolwekyo obulungi bwa zaka nti nga society eba eganyulwamu ate naawe n'ofuna empeera agiwadde zaka kuba oba osanyusiza munyazi mu kuba nayo ensonga nkulu nnyo kuba bwomala okuwa zaka osanyusa munyazi mu buli lwasanyuka naaga nti akutadde mu kusaasira kwe bwakuteeka mu kusaasira kwe kitegeeza buli kintu kyonookola kijja kutambula bulungi ng'akirabirira tolanga ensonga nkulu nnyo then ate naye yaza emmaali yo bwamala okwaza emmaali yo ate then kyakusatu nakukuumira n'emmaali n'obulamu n'akuba obulamu obulungi kale ndowooza olaba okuwa zaka gw'osinga okufunamu olwo society efunamu naye ate naawe okola ki kati waliwo abatulabaga nti kati katugambye okuwa zaka tugijje mu ki nze siina ssente nnyo ziri awo bagenda kuzijja mu ki gye banaatulamu zaka kakati zaka yakuva mu bintu bingi kuba kati basically otunuulira zaka waliwo abantu abasuubuzi okola emirimu gyo n'oba nga owa zaka omusuubuzi olina bizinesi yonna kyosuubula nga kivaamu ssente oba osuubula manda oba osuubula hardware kasita kiba nti otradinga kujjamu ssente bala emyezi gyo 12 kuva lwotandise leero emyezi 12 oyimirire olabe nti bwemalizaako emyezi 12 okusinzira ku kyenafunye nekyenzijyemu bwentunuulira amagoba n'essente zinatandika nazo sitooka eyo nyininyini tuwala kasita nga yenkana neswapu bweziba teziweze kolaki wasaddaaka akakuteremu emikisa then ng'ogyeko abasuubuzi tulina abantu bangi nnyo abakola emirimu katugambe nga ab'emisaala abantu baffe ab'emisaala bangi nnyo kakati gwe obanga okola musaala gw'olina okumanya oli ku mugwa gavumenti oli gwa municipal council oli ku gwa busomesa kasita guba nti kiki musaala nolwekyo abasuubuzi ab'emisaala abo nabo bawa zaka nolwekyo zaka eyo tugitunuulira nti otunuulira emyezi 12 buli mwaka kuba zaka ebalibwa buli mwaka then otunuulira n'omanya nti nfuna ssente mmeka buli mwezi kitwandiise gross salary n'omanya nti nfunye salary yange nengattako na allowance zonna nofuna akantu kokona lumu then bwomala okukafuna then nomanya nti olwokuba zaka ya myezi 12 netubazaamu emyezi 12 bwe tumala okubazaamu emyezi 12 n'olyoka ofuna ssente zewandifunye omwaka gwonna naye shariya ekugamba ejja kukuwaako allowance ojjeko kimu kyakusatu ku ekyo kyofunye kisobole okuba nti kikola ebintu ebyo byonna okusaasaanya ntambula okusula ne peya ziwa nebintu byengeri ngeri kati akasigalawo bwe kaba nga kenkana neswapu ekigere kitandikirwako okuwa zaka okiwulidde mungu kwayagala siringi 2.5 ku buli ki kukali akasigaddewo 2.5 ku buli ki ku buli 10 awo mathematics gw'omwe ekolera era nga bamulaba bannaffe abali ku naddala balina computers ogenda ku website yaffe ya House of Zaka of Uganda twateekako calculator era bwogenda n'ologinga in calculator kweringa ekubuuza oli wa musaala nti ndi wa musaala ng'ekubuuza nti ofuna ssente mmeka buli mwezi ng'oteeka mu figures iyo ng'ekubalira nti zaka yo bweti zaka osobola ogiwa omulundi ogumu oba osobola okuguwa buli mwezi era neekulaga nti bwe wayagadde kugiwa omulundi gumu ngiwa ssente bweziti bwe kuba nga si mulundi gumu giwa buli mwezi neekubalira then ekiba nti awo kiba kikola ki kikwangula eb'emisaala bwe bati era ne tuvaawo ne tugenda ku bantu abalunzi kuba ne zaka abalunzi bakwatako nnyo okiwulidde bannaffe abalunzi waliwo abalunda embuzi waliwo abalunda ente waliwo abalunda endiga ebintu byengeri ng'eyo kakati bwe tuba tutunuulidde bannaffe abalunzi ojja kwesanga nti balina nabo neswabu nabo balina neswabu eyaabwe ng'ey'ebisolo kuba kati bwobanga olunda nte okuva ku nte 30 okutuuka ku nte 39 otolamu ente emu ey'omwaka ogumu singa oli mulunzi ng'ekiralo kyo kirimu ente 30 paka ku 39 gwe omwaka tugamba ente emu ate nga ya mwaka gumu ekyali ente olwo bweva ku nte 40 kutuuka ku 49 jamu ente emu ya myaka 2 ente emu ya myaka 2 okuva ku 5 kutuuka ku 6 ente 2 ez'omwaka ogumu n'okuva ku 7 kutuuka ku 7 kwegana kiba nti matrix egenda ekola kakati netunuulira nti ab'ebisolo bwe batyo bakoze eki bwe batambudde kakati ate netugenda ku mbuzi n'endiga era mujja kizuula nti endiga n'embuzi shariya bitwalira wamu bwobanga olina embuzi n'ente n'endiga ebeera gundi yemu n'olwekyo
embuzi bwe ziva ku 40 kutuuka 120 ojjamu embuzi emu oba endiga emu ey'omwaka ogumu bw'oba n'embuzi 21 kutuuka ku 2 ojjamu embuzi emu embuzi oba endiga 2 ez'omwaka ogumu okuva ku 21 kutuuka ku 299 embuzi oba endiga 3 kwegamba matrix egenda ekola etambula n'olwekyo byonna byonna information tugirina tulina obutabo bwaffe buno tuyita brochures byonna bikulaga byonna bitiddwako era tubugabye nnyo abantu banga basobola okwebalamu ate era osobola n'okujja ku ofisi yaffe n'obanga osobola okukola ki okufuna then bwe tuvaawo ne tugenda ate ku mmere ku balimi kuba n'abalimi nabo bateeka okuwa zaka kakati waliwo bannaffe abalima emmere gyetwandiise emmere ey'empeke gyetwandiise cereals emmere ey'empeke eyo erimu kasooli soya kawo bintu ebyengeri ng'eyo kakati byonna byonna birinamu muceere ebintu byengeri ng'eyo kakati niswabu yabyo oteeka okuba nga owezezza kilograms 975 y'emiswabu kasita okungula kilo 975 olwo oyingidde mbanawazaka bwe ziba tezindawera kitegeeza ojja kuba nga owa saddaaka kakati olafula ojja kwesanga nti kilo ezo singa ensawo ogipimye kilo 10 ziringa nsawo nga 9 alafulenga 10 gwe lwomanya nti omaze okufuna ensawo zo 10 okungudde ensawo 10 omanya nti nyingidde mbanawazaka mungu akulinza owezaka kigero ki ku kilo zange 975 kakati singa Katonda yabanga yatonyesezza enkuba ng'era ebiseera bibyo yavuga nti mpaako 10% ku zino kwezo kilo omwaka 97 kumpi omwaka ensawo 97 rafule n'ensawo ng'emu ensawo zo 10 omwaka ensawo emu yokka 10% ziri omwenda n'azikulekera olwobeera nga tulidde ku nkuba yetonye naye ate bwebanga wafukirira then yaga nti ampaako kimu kyakubiri ekyekyo ekyekumi kwega n'obanga omwaka okiro nga 47 nga n'ekitundu ye hafu y'ensawo tumuwa ensawo namba wali egenze namba wana ate egenda kitundu oba naye Katonda amanyi nti bw'ogenda okufukirira byo nono kosti erimu naye mathematics amumanyi nnyo yasinga n'omumanya fe atuwaako bubi ojolidde kakati nekiba nti abo bebirime kati waliwo bannaffe abalina ebirime katugambye olime lumonde kakati so Katonda hajinda kono ono omulimi ono naye anaabitereka mwaka ono omulimi gwamaze bwamala okukungula ng'agabirawo otyo kituufu nnyo omulimi olukungula ng'okola ki ng'ogabirawo tolina mwaka buli sizoni kasita okungula waayo ate sizoni bw'obanga katugambe kuba sizoni waliwo ezibeera ebbiri ng'ez'ebijanja singa esoosa ofunyeeko ekitundu ate nejja nekola ki bw'ogenda okukigatta nga kiwera ng'okola ki ng'otolamu katulina bannaffe ate abalimi nga naye balima katugenga lumonde matooke ebyo byonna ebintu ng'ebyo mboga abo tubatwalira mu ngeri ya bizinesi tunuulira emboga zo zigyemu sente mmeka amatooke otunze loole gyemu sente mmeka n'otuulako ensaasaanya yonna expenditure akasigalawo kasita kaba kenkana neswabu netobolamu siringi 2.5 ku buli 10 kyekikwatagana n'ekyokulima era bannaffe bano abalina betwandiise kaggwerawo ba brokers yo diiru oli wogikwasa nekola ki diiru kasita etoola ntunda ttaka bano semakula nze nina ettaka nditunze bukadde 5 10% bwojjako katugambe n'ebikoze biri kimu kyonna akasigaddewo gwe ng'ojja mu siringi 2.5 ezamunyazimu ng'okola ki nga mungwagaziya diira ekyo kikutukirawo toganda ziyiteko omwaka kagwerawo kasita kagizijja ng'okola ki ng'otoola kakati basically abo be bannaffe abo tulina bannaffe abalina amayumba agapangisibwa oli bannaffe abo abalina amayumba agapangisibwa balandi road abakyala balina amayumba n'abasajja balina amayumba oli kyaba alina okukola n'atunuulira n'aga nti omwezi guno nfunamu sente mmeka mu mayumba ganya gonna kakati n'omanya nti omwezi ogumu nfuna mu bwezi ti n'obazaamu emyezi emeka 12 kuba zaka ya mwaka omala okubazaamu emyezi 12 n'ofuna annual income n'olyoka otoolako sente katugambe ezo expenditure y'okulabirira ennyumba eyo kakati bw'omala okutoolako ekisigaddewo kibanga kyenkana niswabu ekitono ennyo ng'olako siringi 2.5 bwe ziba teziweze osaddaaka kisobola okuba kitambula tulina bannaffe abalunzi b'enkoko katugambe enkoko ez'amagi bannaffe ab'amagi ng'abo basobola okuba ng'alunda kati ow'amagi tukusuubira nti ogenda n'otandika okugula obukoko bw'onookola ki bw'onoolonda n'ogenda n'obugula n'oteeka mu buluuddaala naye wonna n'okola ki emyezi bwe giggwako obanga 6 ne butandika okubiika kakati twagala okutandika wano butandikidde okubiika
otandika okuwola ensimbi ezikola ki ezotunzeemu ezigenze nga zotaddemu nezogyeemu kakati zotunze then ojjako zonna ezikoze akasigaddewo bwekaba nga kenkana ki kenkana niswabu ng'ojjamu siringi 2.5 nga tusuubira nti oyinza okikola buli mwaka bwekiba tekisobose buli mwaka oyinza okikola buli bbanga lya myezi 6 kuba okuuma ebitabo oluusi kikaluba nolwekyo oyinza okikola buli myezi 6 oba buli myezi 4 kwegatibwa convenience nekibanga omulimu ogukola ki gutambula kakati ne tubaawo ne bannaffe abayinza okuba bano bankola takisi olinza okuba naye alina takisi ye naye ng'evaamu ssente kakati neesooka otunuulira olabe takisi yeeyingiriza ssente mmeka ojjako ssente mmeka ezikoze zino soma ebipapula bya namusisi kyebyo nga expenditure n'omanya nti omwezi nfunye ssente bwezi then osobola okikola ekya buli mwaka n'obala omwaka n'olyoka ojjako expenditure akasigaddewo bwe kaba kenkana ne swabu then olyoka osasula oba osobola okikola bwe kiba tokisobodde buli mwaka kikole buli myezi 6 bweba myezi 6 nga tokisobodde kikole buli myezi 4 kuba twagadde okwanguyiza abantu baweeki bawezaka kibe nga kyanguwa era newesanga ne bannaffe bonna naddala bali mu ofiisi abasinga kibayambye nnyo naddala bwogenda ku mukutu gwaffe gwa www.hozw.org information esinga yonna yonna kweri you just tap in buli kyoyagala kyonna kyonna era olumala ngaoga nti osasula otya ngaosobola okusasula ku akawunti zaffe mu bank nga tugenda kumaliriza ajera awo nyo obulaga kubanga tubalaze buli omukyawa naye kati bagitwala kubanga erya osooka omulagirire ofiisi weeri nolomujjamu ofiisi osobola account banks ez'enjawulo ne account numbers bannasobere nga basobola okubanga kakati bannaffe tuli ofiisi zaffe ziri kusangibwa ku Perimani Gardens mu maaso ga Old Kampala Primary School era bw'obanga oyise eno ku Wabbakuli noba nga tukke we yabeeranga ovudde Kampala kati noyita ku ofiisi za Bakuli awo ku bitaala akakuba akasooka okukkirira ng'ekisaawe kitambula ku ddyo awo wetera era nosanga akapande kaffe House of Zaka ekipande kyaffe kiri awo kinene nnyo House of Zaka oba tosobodde kujjaawo then osobola okutwala ssente zino n'osula mu banka tulina accounts ez'enjawulo mu banka nga twayagala nnyo abantu banguyirize nga tulina account mu Tropical Bank account number yaffe eri 00M 022M 269 then tulina account mu Diamond Trust Bank tulina account 0MM2 869 869 then tulina ne dollar account era mu Diamond Trust eri 0MM2 869 870 ya US dollar kati osobola okugenda mu matabi gonna n'oteekayo ssente ezo then tulina ne account mu Cairo Bank account yaffe eri number 0300M 858M0M eyo Cairo Bank wona obolaze then netuba na account mu Pride Microfinance tulina account number 2483M 500003M22 nolwekyo osobola okuyingira mu banka yonna zonna ezo twogeddeko era tulina obutabo bwaffe depo slips osobola okuteekako naye nga zonna ziri mu mannya ga House of Zaka mwateekayo opapula eri mu banks oli bwagenda okajjayo bujja teekako linnya lyo najjuzaamu era tuba twagala nnyo maze okuteekayo ssente otukubireko ne kasimu gonaffe kituyamba okuba nitukuwa edduwa kubanga omala okuwa Zaka edduwa yeetaagibwa abantu basobola okutebenkera then tulina ne MTN numbers zaffe ne Airtel okuyita mobile money osobola okugenda ku Airtel money waliwo oba ogenze ku onyiga 185 n'ogenda ku nnya ngera kigenda kitambula nyiga namba 9 teekamu namba 700008 saamu omuwendo gwa ssente gw'osasula bino nnyonnyola n'ensonga Zaka wakufuba saddaaka n'oteekamu pin namba yo ssente ezo zigenda butereevu ku akawunti yaffe oba osobola okugenda ku MTN mobile money noba nga onyiga 165 hash n'onyiga 00 n'ogenda ku 13 then osasula Zaka wakufu oba saddaaka olina okulaga wakufu saddaaka oba kuba twagala nnyo okumanya accounting yaffe ntumanya nti eno saddaaka gye waleese eno Zaka bwotyo ekisobola okuba nti omulimu ogwo gusobola okuba nti gutambulira ddala bulungi Haji tweyanziza nnyo okubeera nga otuwadde ekifaananyi kifaanagana bwe kityo twebaza nnyo bannaffe mwenna abaakwata mu nnyanga mu nsawo zammwe n'abakola mobilization yonna okubeera nga tutuukiriza emergency food relief Allah nanyi buyinza
tusaba abaliise nga muwaliisa baganda baffe ababali mu njala so Allah abaddizeewo abagaziize amalira ebizibu byonna byonna naffe atumalire ati Allah atereeza embeera y'obudde tuleme okubeera nti tudde okubeera mu njala Allah atuwa amaanyi okubeera nga tulima n'okweyamisa akaseera kano ak'enkuba akaliwo okubeera nga ebirime byaffe bibeera bulungi Allah tugirewo ebiwuka ebize nga byonoona emmere yaffe tukusaba Allah yongere emitima emirungi eri abo abalina okubeera nga bayamba abo bannaffe abatalina Allah tukusaba osse baraka mu birungi yaffe gyonna gyonna وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. حجكم يا نزنيو الله يرزقكم مزايا من مقفوا